Bwetogera kati nga mwami Usaite Buhabulwa amaze okubanga omukulu oyo ate atunda eggwanga lya Uganda ng'alimalawo olw'okuba nti ye amaze okubba byonna bye yajja ateeseteese okubba era alaba ng'ali satisfied olwa mission ye okuyitamu. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti mwami Usaite Buhabulwa ebbanga lyonna lyamaze nga yeefubbaza ku bannayuganda era nga bw'akola ebya bannayuganda. Mukwano gwange alabanga ensi eyiye naye okwongera omujjukiza n'omutegeeza nti ensi eno egenda kumuwuja era agenda kugiwuliramu. Era twongera obategeeza abantu baffe bonna mwenna gye muli ne gye musinziira nti lino eggwanga ery'abannayuganda eritambulira ku musingi ogw'okulaba nga twenunula mu 8 nti nalaba omubi ng'agulumidde. Nalaba omubi ng'agulumidde ng'alinga omuti ogumeze mu ttaka lyagwo eggimu obulungi ng'agulumidde atuuse ne ku ggulu naye akaseera kayita ne bayita ne mmunoonya nga simulaba ne bayita n'erinnya nga tasobola kuyitaba. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okubanga ensibuka eri ey'omu kikolo kya Uganda mwasibukamu omwana asobola okutumalirawo omubi eyali abuutikidde Uganda yonna. Omubi yabadde agulumidde mu ggwanga Uganda kugambye kolo twasoma Isaaya 11 ate ne Zabbuli 37 okuva ku nnyiriri lwa 35 paka ku lwa 38. Olunaku olwaddako ku Mande twasoma nti tegeera okuyitibwa kwo oba okuyitibwa kwo. Buli muntu tusoma okuva ku level ey'omuntu ng'omuntu omu ate ne tugenda ku level ey'eggwanga oba ey'ekkanisa. Kwolwo twali mu kitabo kya Luberebere Sura 12 okuva ku lunyiri olusooka okkirirawo wonna nga Mukama ayita Ibulayimu ng'omuntu. Va wano ogende mu nsi gye nnaakulaga. Naye ate bw'ogenda mu ssuula ey'e13 eraga nga ate Ibulayimu bwe yali asimbula n'ey'12 n'akwata abantu Mukama baatamugamba genda nabo ate n'agenda nabo. Ebyaddako wonna twabyogera mpaka mu ssuula ey'e13 bwe baamala enkayana bwe zajja empitirivu ennyo ne bamaliriza nga baawukanye. Kasita Lutti yatandulula ebigere n'ava ku Ibulayimu. Katonda n'atandika okwogera ne Ibulayimu okuimplementinga bye yamusuubiza mu ssuula ey'e12. Naye ng'akyali ne Lutti n'emmere yamulema enjala yabakuba ne balemwa n'okufuna ekyokulya. Musajja wattu n'adduka okusiba ng'ali Misiri kugenda kutundayo Maama Ebeni. Yatuuka n'agamba owange Maama Ebeni kunyirira gy'onyirire abasajja bagenda kunzita. Abasajja bwe bakubuuza bagambe nti ndi mwannyoko. Bagambe ndi mwannyoko ng'ogusajja tegwetiba Maama Ebeni. Katonda yennyini yeeyakka okutaasa Maama Ebeni wa Ibulayimu. Bw'osoma essuula eyo ey'e12 omusajja amawulire baagaleeta mangu ewa Ibulayimu ewa Falawo ne bamugamba Falawo waliwo omusajja azze ne mwannyina naye oli omukazi ffe bwe tumulabye agwana kubeera wuwo. N'abagamba wangi nti ye n'abagamba mumuteekeyo nzija mumuteekeyo eri mu Serena nzije. Munnaye nga bateekayo Salaali nga ono amaliriza fayiro ze ng'amala byakola byonna ng'atambula ng'agenda. Atuuka ssaawa yalinga wali malayika omuwanvu n'amugamba gwe ebyo by'omanyira abantu toddayo okugira. Ate abaakola bw'ati agenda okukebera ku toolbox ng'agireseeyo. Falawo agenda okukola bw'ati agenda okusumulula ensawo okukebera nga toolbox n'agamba malayika n'amugamba nkugambye togezaako kubaako kintu kyokola. Yagenda kasita yalaba nga toolbox agireseeyo n'amanya. N'abuuza kiki. Malayika yamubuulira ekituufu n'agenda gundi wa Ibulayimu n'amugamba kati olaba gwe bw'obadde ondeetedde ebizibu. Toolbox ebadde ejjudde ebyuma kale ate toolbox njereere. Ebadde Katonda ono. Naye ebyo byonna biva ku kuzunga ne Lutti. Katonda n'agaggawaliza eyo Ibulayimu ne bamuwa ebyobugagga bingi nnyo. Toolbox eddemu ejjula ebyuma malayika yabbamu ebyuma. Omanyi okubeera n'ekipampagalu kya toolbox. Ibulayimu amala kufuluma Egypt akomawo. Toolbox bagenda okulaba nga toolbox ejjudde ebyuma ne bagamba bannaye ono omusajja ate alina Katonda.
mu ssula y'e13 bwe bamala okutandulula ebigere ne baawukana mukama n'atandika okuimplementinga ebyo byeyayogera ne Ibulayimu. So manya okuyitibwako, manya ky'olina okukola. Mukama bw'aba akuyise sooka wekkaanye mukama kyakugambye okikole nga bw'akikugambye, otherwise ojja kulwawo nga tonnaba kutuuka ku ekyo ate ng'oba olina okituukako. Olunaku olwaddako twasomye mu kitabo ky'amateeka Deuteronomy chapter 8 ekigambo kino kyenkuwa mateeka okununula eggwanga lyo, kubanga bw'otyo bw'ogenda okwala, bw'otyo bw'ogenda okuwangaala. Kubanga towangaala, kubanga si gwe oli mu liidi y'ensi eno, ate toyala kubanga waliwo akulimitinga ku nsonga y'okuzaala. Kati bw'oba oyagala okwala n'okuwangaala, lino tteeka kwata ensi eno ogyeddize, kubanga obwo busika bw'abajjajjaabo nabulayirira bajjajjaabo baakuggyako bujje, naye kati ekiragiro kyakuddayo kutwala nsi yo. Soma ekyamateeka essula 8 okuva ku lusooka paka ku lunyiriro lwa 20 nga Bayibuli egamba nti buno busika mbukuteereddemu buli kintu kyonna, togenda kwekwasa nti tosobola kulima, kubanga ensi eyo gye nkuwadde ettaka lyayo bugagga. Ate bw'oba oyagala kubaako ky'otunda n'amayinja gaayo bugagga, naye ekyo nakyo bw'oba okimaliriza osobola n'okugenda mu nsozi n'osima nkuteereddeyo obugagga. Ensi eno ekulukuta amazzi togenda kulumwayo nnyonta. Kyova olumwa ennyonta kati kubanga si ggwe oli mu steering y'eggwanga eryo. Alimu akuseera amazzi mu Uganda gy'osanga ensi erimu amazzi ng'amazzi ga buseere. Lwaki? Si ggwe oli mu bukulembeze bw'ensi eyo. Bw'omala okutuulamu bw'otyo bw'eppala, ekisooka ogenda kwala, ekyokubiri ogenda kuwangaala, kubanga atuddemu yalwanyisa ebintu bino ebibiri. Yalwanyisa oleme kwala mu numbers, ate ya making sure nti tufa tukyali bato. Nga Museveni bw'atutte emyaka 10 ameka ku ntebe ya Uganda ng'aziiseemu omulundi gumu oba ebiri, naffe waffe kisoboka. Naye ffe tuziika buli lunaku. Lwaki bo tebaziika? Enkwata gye bakwatamu famire yaabwe, gye balina okukwatamu Uganda yonna, emirundi Museveni gye yakaziika gye emirundi gye wandiziise ewammwe. Wandibadde oziika bakadde bokka nga bawummudde buwummuzi, beebase bwebasi nga tuserebuleetinga bulamu bwabwe. Lwaki ba abaana baabwe bonna bakula ne bayita mu siteegi zonna, bo ne bakula ne basajja kula ne bazeeyuka n'okuzeeyuka? Lwaki abaffe be baffe eddagala erigema, bo babagemesa ddagala ki? Bo tebabagema, oba babagema ddagala ki? Lwaki mu nnyumba ya Museveni temuliimu baana baafa mu biro bye tufiirwa abaana mu kugema? Bw'oba oyagala obisimatuka ebyo, kiragiro genda okwate ensi eno ogyeddize, bw'otyo bw'onooyala ate bw'otyo bw'onoowangaalanga. Ekyamateeka essula 8. Bayibuli ekubuulira problem n'ekuwa ne solution. Bayibuli kyeva ebeera jjajjawo ebitabo byonna mu nsi. Ne Kur'ani egamba bw'oba oyina ky'otategedde genda weebuuze ku Zabbuli.